katulinyige tuve wano. Katulinyige. Katulinyige tuveewo speed mangu ate tugenda kulwaho situgenda kulwawo. Situjja kulwawo Katonda bw'atuyamba neekuba neekasukayo ayizulu. Alamaina. Bwe wange ekasuse Katonda ng'ayambye ng'esise. Naye nsika ndaba tennapanuwawo. Badde terwangawo okutuuka ku extent. Ayo katulabe. Bwana gundi yange tendagana comments. Naye kati mbalabako bulabi wano jo weerutete. Bana mukamvugire enjaga eddakiika 3 zokka mbavire bano. Mukamvugire mbadde siyinza kutuula awo. Nabira mugamba mutamwanje mugamba muta muganda wange Ruteto gamba muta jo ekyekiriwo bana yekamvugire. Otuka kasheyalinga okwongereyo speed mangu. Tuveewo wano mpiseewo kino tuveewo wano. Yabulanyi wanatuukira mu 2025 nga takyalina bamugoberera nga talina baatambula nabo. Bannayuganda mutusesa. Bannayuganda mutunyumira. Mulimu bye tulaba ne tuddawo ebbali ne tumwenyamu ne tugamba mayi mulimu omuntu ayogera n'ogamba laba nnono. Kyaliko takimanyi kyaliko takitegeera. Kyagezaako okwesimbamu kyagezaako yimiriramu takitegeera. Vuga video mwana wa mama nze nzijewo kino. Vuga video mwana wa mama nze nzijewo kino. Nabagamba His Excellency Bobi Wine omwetaaga. His Excellency Bobi Wine omwetaaga. Obaki omwetaaga. Ate teyeewalikika. Tosobola kumwewala mwana wa ssebo. Ekyo tebakuli ekinusu tebakulimba. Oyo yitali yekka. Ndi wano nziramu okubajjukiza. His Excellency Bobi Wine tali yekka. Gugwe mulabanga extraordinary. Tali yekka. Nabagamba wano. Aliko amaanyi g'omutonzi. Aliko empewo. Z'abajjajjaffe. Ezenjawulo ez'amawanga nakugamba wano ngamba amawanga gonna g'olaba wano mu ggwanga Uganda. His Excellency Bobi Wine yagafunako akakwate. Omusajja tali yekka. Mwenga mugamba nuwa mtu asudia nuwa mtu akuba matama nuwa mtu ajubisa bujubisa. Embagamba Baba Fred nkutumiddeko. Nimbagamba mmwe kyemuzannyirako temukimanyi. Kyemudiringa nakyo temukitegeera. Nimbagamba n'omusajja yennyini ayinza okuba teyeemanyi. Ne mukyala we Babi Itungo Kyagulanyi First Lady doza tuulawo n'atunulira omwami we. Neyeebuza n'agamba ono mwami wange. Yono gwe mbeera naye. Yono gwe nzaddemu abaana. Ate naye ne musajja wattu ayinza okuba teyeetegeera. Nze nabagamba ne bagamba His Excellency Bobi Wine omuwalanira ku ssimu wano. Wano ku ssimu. Osobola wala na His Excellency Bobi Wine wano ku ssimu. Nojjayo essimu yo ne weetunuzaamu nga we neetunuzaamu bwenti n'omuvuma n'omuwemula n'omukakkanya. Naye muganda wange ne mwegwako bwe guti. Nakwenganga bwati n'omutunulira bwoti mwana wa ssebo ne typing ekigambo kitypinga ku ssimu kiyinza okulema okutypinga. Ne bino bye badde omwogerako ebiyitirivu biti byonna biyinza okubula n'ofuuka kiggala n'ofuuka kasiru
nofuuka atawulira. Kino tukibagambye kyovula olwaleero nkugamba nti abeefuula nti muwalana His Excellency Bobi Wine mutuuseewa. Mwabeefuula nti mumulwana era mugenda mukyayisa abantu mutuuseewa. Kubanga in real sense kino kanti kugambe tewali awalana His Excellency Bobi Wine. Tewali arwana His Excellency Bobi Wine. Kubanga tebagalina agamaanyi. Obusobozi obwo tebabulina. Kyovula nkutereddewo nti abeefuula. Kubanga omuntu woba omulwana ng'omuntu omuwalana era nga tomwagala ne woba omusanze bwoti physically. Tewabaawo kikukyukako era osigala okyayinawo obukyayibo. Naye omuntu gw'obadde weefuula nti omuwalana omuvuma omwogerera ebikikinike era omulwana w'omusisinkana bwoti n'ofuuka ng'akabwa akabbi akazingidde omukira emabega. Ng'omanya kati oli mu byakwerimba bwerimbi tolina by'omuwalanamu, tolina by'omukyawamu, tolina by'otamwagalamu, omwagala, omwetaaga. Nabagamba His Excellency Bobi Wine mulimu. Boolaba ku internet olwaleero abamuvuma bamufunyeemu akawogo. Nikugamba otuuka ku extent omuntu ng'alina kyayagala oyisaawo naye ng'alina ottaapinga mu His Excellency Bobi Wine. Akina munnabyabufuzi, akina bano bayimbi, alina ottaapingamu wali okusobola okusika audience y'aba abantu. Olwaleero bangi nnyo boolaba ku internet wano. Abakoze obugurupu, tifekana akagurupu tukakoze, tugenda kugezaako kukakkanya ku His Excellency Bobi Wine. Ne bagenda Salimu Sale n'abawo omusimbi, Museveni n'abawo omusimbi. Abala ne bakaweka gurupu nga kabyabufuzi nti ffe tugenda kusobola omusala amaanyi, tugenda sobola omusala speed. Nabo ne bawo ejjamba. Nti ffe tulina ka gurupu kaffe ku internet wano, ku TikTok wano. Atujja muyisangamu amaaso, tujja muwalampanga. Ne baba waka akasente. Kati wetugamba His Excellency Bobi Wine olwaleero gwe mulimu mu ggwanga Uganda ogufuna ekiralu. His Excellency Bobi Wine bw'onaamuwaana n'otambula naye bulungi, ensi ejja kuwa amatu, ensi ejja kuwa obudde. Bw'onaamuwalana n'omwogerera ebikikinike era ojja kufuna mileage kubanga abaagala okumudifendinga abamwagala be bangi era bagenda kwengeginga naawe okukakana ng'ofunye ka following, okukakana ng'ofunye engagement. Mwe mubuuze ku muganda waffe Penge Raymond Sofu kyali wange Penge. Mubuuze ku Penge. Penge olwaleero azze engulu naye ng'ataapinga wa. Penge yatuukako nakkirira wansi ku zero naye ng'akutte ewakyamu. Olwaleero Penge yakola ne YouTube eri waggulu. Eri waggulu. Era bagendayo ne bamu subscribinga naye ng'azzeewa, akomyewe wali vote. Oyo ye His Excellency Bobi Wine. My brother. Akasajja mukaleke. Ojja yimirira wano ogambe oyo tumwadde emyaka 2 emyaka 3 tagenda kusigala n'abamugoberera, tagenda kubaako bantu bamugoberera. Ono His Excellency Bobi Wine ye muntu gw'osobola okeera ku makya n'okwata ttiimu yaffe yonna nga bweri gw'atambula nayo n'ogikwata yonna ne wasibukawo ttiimu endala nejja, n'okwata ttiimu ey'okubiri ne wasibukawo endala nejja, n'okwata ey'okusatu ey'okuna ey'okutaano n'esigala ng'ekyajja ate nga tewali n'omwasasula. Twabagamba muve ku muntu ayitawo ng'oli ka bizinensi ko, ka bizinensi n'okeesonyiwa n'ogenda obiraba madda. Ne tugamba muve ku muntu addusa abantu n'abatambuza miles ne miles, naye abantu abo nga tawulira nti akooye amala kumutuusa n'atuuka ewaka n'alyoka awulira nti amagulu gano gamuluma gazimbi. Oyo muntu taba wa bulijjo, oyo muntu aba extraordinary. Kyekifula His Excellency Bobi Wine omulala. Nabagamba temugenda kufuna. Yes, abantu babaddewo ababadde n'obuganzi. Basse mwogerere, basse baggala,
ba Dakitali Kizza Besigye naye nabagamba Bobi Wine alina ekyenjawulo njagala mugamba yes crowds zibaawo naye eza His Excellency Bobi Wine zirimu ekyenjawulo kye mutannalaba oba bamu kye mutannaba kuzuula omusajja alinamu akantu akalinga akawunza abantu ne bawunga ng'essaawa ezo newe kuba kutomera ajja kutomera ngajja kutomera naye baganda bafa banenya Adamu Kungu temumunenya mwe mukyali kwa Adamu Kungu ku BBS awo waliwo akasajja ka Stephen Dunstan busulwako obugalubindi ka Stephen Dunstan busulwako obugalubindi kali ku BBS awo telefine akasajja tekagala His Excellency Bobi Wine oba yakakola ki simanyi naye akasajja kesangako mukattu nga ke kalino hostinga His Excellency Bobi Wine ku BBS ke kalino mujjako interview nakulabira Stephen Dunstan busulwa nga obugalubindi ndowooza nga bulinga kati obutakyamuyamba nga alinyo obugalubindi ayagala obugalubindi bumumire ninga just atuludde mu muntu bulijjo gwawulya gwatayagala gwateetaaga naye kati essaawa ezo amutunudde maaso one on one nabagamba wano toyinawo ba interviewer asobola kusigala na confidence ye nga atunudde ne His Excellency Bobi Wine one on one nga batudde omuntu gwe nalabe yagezaako yali Franka Walusimbi news anchor wa NTV Franka Walusimbi gwe nalaba ye yagezaako ko okusigaza confidence ye n'obukakamu nga atudde ne His Excellency Bobi Wine omwami omulala ali ku BBS awo telefine mwerabidde naye alina kashoka ebyobufuzi katera okuhostinga ali awo muzeeyizeeyi erinnya ndyerabidde mukulukulu mu myaka ate naye ekimuyambye nti abadde afunye engagements eziwerako ne His Excellency Bobi Wine naye oyo ye musajja kati tunulira level ya Adamu Kungu omusajja omutuuze ne His Excellency Bobi Wine ne list aba naye ebintu byagenda okumubuuza kubanga basooka ne batuula ka video nga wakalabye program nga tennatandika basooka interview asooka n'atuula ne hosti osuuliza ne batuula ne bayitamu kati program yaffe egenda tambula bweti tugenda kuyita wano tugenda kubuuza wano newe walabye His Excellency Bobi Wine ng'agamba Adamu Kungu tuyina ebyokwogerako byensuubira ombuuze eggwanga lye byetaaga ne bannayuganda lye baagala ebiri eyo naye Adamu Kungu musajja wattu ngemuyiseemu bimulemye kubanga ye musajja agenda okuteeka mu target ng'akimanyi bulungi nnyo kampani gy'okolera eriko obukwakulizo naye n'akuteeka mu target n'akuzikayo kakusoza okole oyogere ebyo by'otalina kwogera kakati Adamu Kungu musajja wattu yadde asabirya programu eggwa ddi tufulume studio eno programu eggwa ddi tufulume essaawa ezabadde 2 Adamu Kungu ndo zamfukiddemu essaawa 4 buno musajja kana akasajja kano kana akayaaya akamawulire akeita ka investigator kekani kekani akasajja kano kanvudde mu mutwe akayaaya kafere kadini lubo watsava dini lubo wasave ekimutta kutuulako one on one ne His Excellency Bobi Wine naye ate tomulaba dini lubo wasava nti yechakyalika in fact His Excellency Bobi Wine amalamu wako one on one namwaka kisakamu ne batuula dini lubo wasave ebyokogera biyinza omubula naye ye muwulira byechakyalika ku interview nti njagala mubuuze kino ayinza otuuka wali ne bimulema nadda mu kwemola ate basajja bamwe bakasuku temubalaba nti bayina ekigambo temulaba nti bakubi b'amatama naye kasuku n'omutuuzaawo one on one ne His Excellency Bobi Wine muganda wange bimulema mwana wa ssebo bimulema gamuyitamu ne bigaana ne bimulema akasajja mukaleke ngamba nnyo baganda baffe ndi Bobi Wine takyali ku level y'abayimbi Bobi Wine takyali ku level y'abantu bano ba wansi ba bulijjo gwabadde yeebuuza nti Bobi Wine waba agenzeko mu basiraamu lwaki bamutuuza mu maaso Bobi Wine waba ne wagenze wonna lwaki bamurecognizinga he's someone so special weewaawo Museveni yeeremezaako
Naye wangamya olw'emmundu naye mu mitima gy'abantu abantu bakkiriza nti His Excellency Bobi Wine is special. Kawabeere wano waka kabeere ng'afulumya agenze mu nsi endala. Alina ka treatment ke bamuwa. He is someone who is special mitima gy'abantu bo bakkiriza nti oyo mukulembeze. Ekyo kyokka kimala. Olwaleero Museveni ali ku ntebe y'eggwanga eno ajeremezzaamu naye talina buyinza bw'abantu. Abantu obuyinza baabumuggyako ne bafuna gwe baabuwa. Kyovula olwaleero King Kalisa bali bakamaabe naye kyamususseko ng'alina okutegeka ekintu kino kibeere special ku bantu bonna abazze batuula. Goloza bamasaya simpuga abeesimba mu His Excellency Bobi Wine babadde tebajjaawo, babadde tebabakyaza. Omuyimbi wammwe Bebe Cool eyamwaniriza mu studio yali MC Kati Katamba. King Kalisa yavaayo n'amwaniriza. However much nina ekintu kye mbagamba mutunuulire nnyo ebintu ebimu ebibeerawo. Nti omuntu ne waba mukozi wa gavumenti n'afuna ka chance akahostinga omuntu nga His Excellency Bobi Wine naye n'amuteekinga special n'amukolera arrangements nga ziri special. Njagala omanye level y'omuntu oyo kwali. Nabagamba nti ffe tusinze okukakkanya pulezidenti waffe His Excellency Bobi Wine nga tumugeraageranya tumussa wansi ku level watasaanidde kubeera we yava. Bano Bwana Dirisa Musuuza bagezaako musika bamuzze ku level y'abayimbi, ba president bagezaako musika bamuzze ku level y'abayimbi, ne tubagamba eyo bannaye Bobi Wine yavaayo dda. Eyo character ya Bobi Wine yalekebwa wansi ne tugenda ne character ya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert ono presidential material ono His Excellency. Uli ni wana avayo nga muyimbi n'agezaako kwegalageranya ku Bobi Wine si level ye. Eyo si ye level ye. Olwaleero ne mu byobufuzi Mpuuga yagala okugezaako okulaga nti munnaye ali ku level y'emu ne Bobi Wine. Ekyo kyakulaze nti ate Mpuuga level ye ekyali wansi nnyo, Bobi Wine level ndala. Level ndala. Level ndala. King Kalisa yatuuse ku extent nti olwaleero afunyemu okusowagana ne bakamaabe ba Natasha State yakuba abakozi b'emiggo. State n'emulaga nti tejja na kwetonda. Balamu n'atuuka n'okujja ku ddwaliro n'agamba nti abasirikale tebannakubako bannamawulire eri yabadde eriyo. Ekyo ekintu no kyali disrespectful. Nabagamba King Kalisa alina ekintu kyabadde ajjazimba ng'ayagala nnyo okulaga nti ye ali class above. Ali class above media ze Uganda zonna. Nti ye ekintu ekikye kyanjawulo. Kati someone gwe nga Balamu minister okujja n'ogenda ku balwadde booli abakubiddwa emiggo. Ngate ne video weziri n'obujulizi webuli nga bakubwa. N'ogamba nti bano tebannakubwako. Eyo gye mwalabye ng'embooko yabadde eriyo. Kati of course King Kalisa yabadde alina okukola ekisoboka kyonna agezeeko okulaga abasajja bali abagambe nti nno mulaba nno bannange nange ndi muntu nnumwa nsobola okukolako ekyenjawulo. Of course yabadde talina mulala wakukozesa. Tewali King Kalisa de talina mulala wakukozesa kulumya gavumenti eno kujijjirayo kifaananyi kugiraga bannange nze mulaba muyinza okulowooza mbeeguya nnyo naye ate nina wensobola otaapinga n'enziza amaanyi gange wensobola okugateeka. Nsobola bulungi nnyo. Mwana bye NBS ng'ekiwanise nnyo ekipise. Yes. Naye yinayo obusungu bwayo wano emabega bankubira bannamawulire. Ate NBS badde obuganzi bugiweddeko mu bantu nga kyo kyerina kyegamba views nga zikendedde. Omanyi ssente King Kalisa ze yakoze jjo ze yayingiza. These are businessmen.
Omanyi sente King Kalisa ze yakoze jjo. Omanyika apukaka Afro Mobile sente ze kayingize jjo. Omanyi tokabilite yokko olwaleero eriwo nti NBS yeri mu kwogerwako. Omanyi projects King Kalisa zabadde ataddemu sente ez'okweza fake news. Promotion of fake news. Ngagezako situla ka media nga kakiridde wansi NTV ngeri eri waggulu etuddeeteredde. Gwe katubabulira amazima abantu bakyawa NBS. That's the reality. Jangu ku ground. Abantu bakyawa NBS. Lwaki? Goza King Kalisa naye musiru. Yakirabyeko jjo. N'amanya nti abakozi bonna wabalabye. Next park. Walabye abakozi bonna nga bamegeredde. Gonna nga nale kasandwa liyani kakazi katu. Nakabulako kankana we kati wakabule n'okwefukira. Ninga omusajja abaddenga wo mu ggwanga. Nibambi yabatuuseeko. Nga tebakikkiriza. Abakozi bonna ne baggwayo ne bamegerera. Kiki kye tulabako kino? Ono Yesu yayingiddewo. Ani ono? Nga Mitembo yali mu nju. Muzzukulu wa Kayiira. King Kalisa yennyini ng'alina okuvaayo. Ajayanirize. Omusajja batuule 1-on-1. Naye atunulye ku musajja gwabadde akolako malisi, gwabadde akolako blackmail, gwabadde akolako propaganda. State esobola okusasula okukola omulimu gwayo naye n'otuuka obudde ng'omusajja gwabadde okolako omulimu ogwo gwabadde okolako blackmail ne propaganda yenna omusesenkanja omutunuzza amaaso bw'oti tugasimbaganye. Akasajja mukaleke. Akasajja mukaleke mulye ssente z'abasajja. Mukozese chance no mulye ssente z'abasajja. In fact si ssente zaabwe ssente yammwe yamwe wa musolo. Bagibawe mugirye. Mwefuula abamuvuma wano ku internet naye temulina kye mumutoolako. Temulina kye mumutoolako. Omusajja buli lucha yeeyongera. Omusajja buli lucha yeeyongera. Yuyu togenda keera ku makya. Ubaddenga waawo mwakira simanyi bampuuga simanyi bikoze bitatugende. Obutiibwa ojja bufuna menge kwadde ku butiibwa obadde omuyo obufuzi Bobi Wine ayingirewo. Bakitaffe mu Katonda bwe baddowozanga nti bayimiridde naawe mwekerezi akatuli genda eri tulinawo omwana kati omulala ategeera ali ku layini ategeera ayina amagezi. Kuva ku munnaddiini ayimirira n'agamba omwana oyo kati gwe kigatto waabwe, gwe kiwale waabwe, gwe kipale kyabwe, gwe munaku munnange otula mu kamotoka n'ojjayo akavidiyo ogezeeko okulaga nti okakkanya Bobi Wine abikomaawo wootudde n'abo bafollowers bo ate n'engagements z'ofuna z'abano baana bambi abali emotionally driven. Abajja ne bakwa engagements nga baagala okugezaako defending omuntu waabwe gwe baagala. Naye ate n'abaana we banaazuukuka ne bakimanya nti temulina kimukolawo kyanjawulo nnyo ku His Excellency Bobi Wine ne babayesonyiwa n'engagements ne batazibabwa mujja kugwa. Just mukyebaze mukate tunafunamu baana balina mitima ngaffe nti wosanga kasasiro nga postingiddwa ku His Excellency Bobi Wine muyiteko buyisi. Tolaikinga towa engagement to commentinga. Kati gwe tunafunayo level y'abaana abo abafaananako batyo. N'abo olwaleero bajja kugwa. Bajja kugwa. Ogenda kwogera ku byabufuzi ogenda kwogera kwani. N'abaana abakasinde ka DA basajja batu tetubanenya. Anaana abawa amakulu nga boogedde ku Museveni. Myaka 2 3 ge bamaze nga badyeka bannansi. Era olwaleero okubawa amakulu balina kwogera ku His Excellency Bobi Wine. Balina kwogera ku NUP. When it's politics, you cannot ignore His Excellency Bobi Wine. When it comes to business, you cannot ignore His Excellency Bobi Wine. King Kalisa businessman.
Kini Kalisa businessman. NBS badde tekyayingiza kasente. Mwajira banga abakozi etandise okusalako omukomu. Esalako n'omusala ng'etandise okugusala. Business ebadde tekyakola. Era Kini Kalisa addarwa alina okulwana bukubirire. Abeeko ne kyazzengulu. Ng'alina kuhostinga His Excellency Bobi Wine. Ng'alina otaapingako mu ssannyalaze. Kini Kalisa kajambo. Naye wammaffe. Ife tuddayo ku NTV. Bakwaddeko akasannyalaze bakakuwadde. Zi subscriptions zaakomyewo. Akasente era wakozeeko walinnye naye ffe tuzzeeyo ku NTV. Tusobola kuva ku NTV na Daily Monitor. We cannot. Tuzzeeyo ku NTV. Kazi ekirungi gwe kikyo wakiyisizaawo. Bakama abo wabalaze nti naawe osobola okubaako wobakwata ne wabaluma. Kakati zaayo bali omusana bo. Bakiwanda. Bakamanda. Kanade waliwo bannayuganda badde basuubira nti His Excellency Bobi Wine agenda tula ku balometa ne bakabanda. Ne bali omushana. Ne bakiwanda. Ne ba Franka Gashumba. Bana mwe mutusesa. Mutusesa bana mwe. Ono levo ndala. Alina kutuulako bwogu. Bwogu. Abasajja bajjudde mu kalifuti. No wagamu omusajja azze wammwe waka. Mukakkane. Tulina otambula naye. At least kalifuti katuli nasaasidde musajja wange David Lewis Lubogoya. Nasaasidde kanso. Agwa Edi Mutwe ye mugezi yaswamidde wabweru wa lift. Yabalinze munda. Nala ye muganda wange motive kasaggadde Musa Bulimira. Lift. Abasajja nga tebasobola kukkiriza musajja lift agirinnye yekka. Ne bannamawulire be ne David Lewis Lubogoya yabamuswamire waggulu. Bagambye nedda ssebo tuva naawe wansi wano twambuke waggulu ffenna. This has to be history. We are making history. History in making. His Excellency Bobi Wine okukyala wano. Tuleme taking this opportunity. We have to take this opportunity. This is history in making. Kalifti ne bakalinya ne bakajjula. Niwe baviiramu batuuke nga nawo wakubyeko wati. Tugamba mugawulidde. Mugalabye. Mugawulidde. Olaba babaka ba parliament atuuka mu maaso alwana kufuna kafaananyi na musajja. Mubaka wa parliament ninga mubaka wa NUP nina alwana afune akafaananyi n'omusajja n'alwana asemberera omusajja. Ekyo Mukama Katonda yakiwa His Excellency Bobi Wine yekka. Ogu. Ekyo Katonda bwakera kumacha n'akikujjako. Ekyo kyeyajjako Museveni. Nkukakasa mwana wa ssebo. His Excellency Bobi Wine tasobola kuyita. N'osigala ng'oyimiridde ku mulimu gwo. N'osigala ng'oyimiridde kalimu ko. Nti Bobi Wine ayitawo. Mwana wa ssebo tebakulya ekinoso. Kawabe Kalamoja. Kawabe Mwacholi. Kawabe Mulango. Kawabe Muteso. Oyo musajja muganda wange. Museveni asobola okuyita waawo. N'osigala ng'okola ebibyo. Ni His Excellency Bobi Wine. Bobi. Abaana bawunga na kuwunga. Just miya muwako kafuba. Umwana n'abanga awunze. Musikesi tuba tutambula. Mwana nagamba bane mundekenze. Mundeke ndabe ku musajja. Mundeke mbuze bubuza ku musajja. Nibiruka n'ugamba abana bane mubeeremu. Mugenda gwo kwa accident bwana nagamba ayo tudabirabeeyo. N'ugamba omwana kiki ekimulinnye ku mutwe. Kiki ekirinnye omwana ku mutwe.
Nze sikujubiza, nze njogera ku kyendabyeko. Sigenda kunyumiza ku Ssemwogerere. Gwe saalabako. Gwe saalabako. Njege Ssebaggala namulabako. Ne Dr. Kizza Besigye namulabako. In fact Kizza Besigye ye namulabira ddala. Naye waliwo ekirakinga waliwo ekiri wano. His Excellency Bobi Wine ekitali wa Besigye. Mwe mutagenda kukkiriza kulaba temutajja kukkiriza. Minga it's the reality. It's the sad reality. Something is different. His Excellency Bobi Wine tali yeka. Kati mwabanenya bamaseeka His Excellency Bobi Wine nga bamuyise ne bamutuuza mu maaso ne bamutuuza ku mwanjo basajja batumunenya babwerere. Ekyo nakyo balina kiri Mukama Katonda yakibasindikamu n'abagamba nti oyo omuntu muyina mu treatinga bwati. Muyina muyisa we muti. Ekyo Mukama Katonda yakikola. Sibe bakikola. Kibagwako abanga mwoyo mutukuvu yabagwako. N'abagamba oyo omwami mumulaba ayina kutuula wano. Muyina kumuteeka wano. Wano alina okubeera. Oyo ye His Excellency Bobi Wine. Era mbagamba tulina omukwata ng'akati k'ekibiriiti. Museveni bino byonna bye mulaba akola bino alwana kimu. Kino His Excellency Bobi Wine talina essaawa zino. Nakugamba gavumenti yonna oba omukulembeze yenna kasita ovaamu obwesigwa bw'abantu b'okulembera ne bakujjamu obwesigwa muganda wange oba tokyalina ky'ogamba ne woonaagaba ssente z'enkanaki ne woonaakola okutiisa okwenkanaki ne woonaagula abantu b'enkanaki ne woonaspendinga kyenkanaki the moment abantu kasita bakujjamu obwesigwa bwe bati papa oba tokyalina lugendo oba tokyalina Sajja watu bebe kulu mubasaasire. Bebe mubasaasire. Ayina okujja ku NBS MC Katamba. Bwana Katamba yayina omwaniriza. Douglas Lwanga yayina omwaniriza. Ero kasajja katuka Gashumba. Nabagamba kasajja kagashumba mukala akakuba amatama. Ne Gashumba oyo n'omuteeka 1-on-1. Ne His Excellency Bobi Wine. Nomo muletera awo. Ettaka liyinza okwagala ettaka likamire. Kayinza okwagala ettaka likamire. Bano bampuuga. Eyo bye biruma mpuuga. Bye biruma mpuuga. Nabeera olagamba lwaki oyo, lwaki sinze, lwaki oyo. Nga tutaddemu ssente zaffe, nga tufunye ku bitiibwa. Lwaki oyo gwe balabawo, lwaki oyo gwe bayisa batyo, lwaki siffe. Iye Katonda yabalaba mwenna n'alondawo n'omudongo. N'alondawo n'omuyaga. N'alondawo owa ghetto. N'amusitula n'abagamba nti ono yasaanidde. Ono atasomye kigenzi wala. Atabaddeko mu bugurupu bw'abalandi friends. Yasaanidde. Mwabaddeko mu bugurupu bw'abalandi friends. Abafuwa oluzungu okufaako obufi. Temusaanidde. Ono yasaanidde. Yaliko favor. Yaliko obuganzi. Ye His Excellency Bobi Wine. The man of all seasons. Oyo wana atukira 225 tagenda kuba namugoberera. Tagenda kuba namwaniza bambi waliwo ekijjege ekyalimba abagoberezi baakyo. Nti bagenda bamukasukira n'amayinja. Mwana wa Ssebo. Oyo His Excellency Bobi Wine w'omusindikawa. Ye muntu ateetaga kukolako mobilization. We just gamba bugambi nti olwayo His Excellency Bobi Wine ali mu kitundu ekyo. Osirike. Ojja kumanya obuzito.
siye muntu owokuyisamu ekizinda bannange Bobi Wine ajja banaye kagadi Bobi Wine ajja never gwe gamba bugambi ateke butesi ku kiwanja kye nti nzija niwa abajjancha era olweggulo n'awanika nzija wakuba wati munnaye kati oyo musajja gwe bakusindika okulwana oyo ye musajja gwe yagala okujjako okulwana kati gwe kimbuyege waabwe kigatto waabwe nga ne ka following wano ku media ogula kagule ka page ko sinzirira okuvuma His Excellency Bobi Wine no mukakanya wagula kagule ne capacity zimba page tojirina capacity zimba page tojirina ka page wagula kagule nga kaliko following no kachusa amanya no gula nako okubiri no tukane kulevesa sula abana ba commenting no creating a fake accounts no kola group number ngegenda kudukanya page yo nti woteka yo ka posti group ene jeka sharing group ejeka sharing katambuze omuntu aloze ti munnaye nabatamwagala Bobi Wine banyi kumba ina ka group ke yakole eri aka WhatsApp oluteka yo ka posting aja sharing mu ka group ngasindika obukebetebwe bujje annabuwayo mmeka abwayo kyebiri echa data obayinzo buteka ku mwezi nabugamba asante yo mumusole genda kujja odenze nawo ka group kange nakawandise ne wabbala mu akamanyi sente zigenda yingira buli mwezi tugenda bateka ku mitwalo 10 bambi nga bafuna bukazi bwattu buli waneno Uganda echebe bulina bya wakati wa maguru butembeya butundu bya chama bubeera mabala kati bwe bubenda wali ne bubambira ku page ne buyiko oko mkazi watu najja siyabe yenna si ali artificial buli kimwe kimuliko kiri artificial tali nacho bambi nafutukayo najja nalete ngalabi mu kamera agezako bambi okukakanya you're not totally na ku level even ezimba page eyaba followers into dance from scratch no jango jizimba nawo olaba nti olina level kotuusa okukakanya Bobi Wine babu we akumanyi n'okumanya babu akumanyi n'okumanya alina n'essuubi eri kusisinkanako ffe tubasaasira busaasizi ne tugamba bambira banno bano bambi ni munonye ka relevance ku media kabeereko mukola akasente naye n'essawa ya accountability jeri abasajja bajja kubuuza gwa akasente kaffe ketukutaddemu konna kaliwa kiki kyokoze nze nawako abasajja abakulu abatwala eddiini lubo basava bano bastanire endawula omusajja omukulu n'atula ku pano ne baddiini lubo basava ne badda ku His Excellency Bobi Wine ne badda ku Bobi Wine yatola bone yali agala okwesimbawo eyafuka YouTube kati muzee yani ono yasoma mawulire ku beat waliwo oyo muzee yoyo ndaba bajjo yatera okwambalagana naye atera okwostinga bajjo n'ayambalagana naye waliwo muzee yoyo omulaba musajja wattu aweddeyo naye nakulaga kekana akasira ke kalina okukola kasente akolera obukadde bwe naye nga akasente akakola ku His Excellency Bobi Wine YouTube channel ino okutambula ng'etambulira ku His Excellency Bobi Wine kino kankyogere wanera nti bagambe tewali atambuza politics without Bobi Wine wane Uganda. You speak about politics, you eliminated the name Bobi Wine. No, you skip the name Bobi Wine. Oli mu byabufuzi o discussing byabufuzi erinnya Bobi Wine terisobola kuva mukama, terisobola kuva ku lulimi. Ekyo mukirize oba oyagala oba toyagala, ekyo kirina kuba kityo, kyalina kubeera kityo, kigenda kubeera kityo, kigenda kuba bwe kityo. byebyo yoyo mwana mitembo ye
NBS kini kalisa kalivenchi ko wakakoze kalivenchi kakakuba bannamawulire wakakoze era ndozo ogenda kufuna ka chance akadda yakatula ku meza n'abasajja bajja kuyita abasajja bagenda kuyita era within a short period of time tugenda kulaba ku ka apology bajja kuwa ka apology bakwetondere ku kino kye wakoze ikati wastekinze nawe kati wataddewo omanyi wemba munatula ku meza bakubuuza kiki kyolina oteekawo ki tugende ku meza tomala gatulako ozito waki ku meza tugenda ozito waki kati kini kalisa naye yataddewo omuwendo era bagenda muyita batuule ba baby Jaiden babetondere babaweeyo kasente ba baby Jaiden abakuwa Adamu Kongo yatiddedo kiisa mukamwa anti bannamawulire omwana yamukubye comment Adamu nato kiisa mukamwa nti bannamawulire basajja ba presenter bambi muli ku kyocha dammwe tubayisamwe eggaali naye olusi tubayisizaamu bwerere bambi katubasaasire kati ze sola kera n'empisa Adamu Kongo ggaali I can understand nsobola kitegeera nsobola kitegeera Adamu Kongo babunyonnyodde eggaali ne bamunyonnyola eggaali ne bamunyonnyola omusajja ati excellence omubera tukade ku level egamba omusajja kyennyonnyodde tokitegedde Adamu Kongo musajja watuuga alebedde ku kyeggaali kubanga baamugambye olemezaawo nnyo abana tuba tudde mu Tocha Chambers tebatubuulira byama bagamba tebalina kye bamanyika kati katufunye chance mwenye n'atuula wano mwenye mumubuulize eddala ebibuuzo ebyo mumubuuze tumanye osanga ayinza okuyikika n'abaako byayogera ne tutegeera teri shesinga kunyumiranga ya Bobi Wine nze siko wakulaba musajja oyo nsobola omutulako ne tumugamba nti kakati sebo tukuwadde sawa mukaaga atulawo oyogere we can sit and listen kigambo ko kigambo ate nga we tutaddeko zi screen recorder nga we tukutene kati His Excellency Bobi Wine tetumulaba nga tetulina bitabo His Excellency Bobi Wine wagamba nti alinayo interview tutuula ekitabo ne pen kana akagambya atya akakootinze bwati yatukootinga ani tulina okukomawo ne tunnyonnyola abaffe abantu baffe nti kano wakawulidde president ke yagambye agambye bwati fe bakinyozi fe babawunsa fe ba HSC dropouts abaana babadde ku makubo ejj'obudduka bonna nga butaddeko TV tulaba president alina kusooka kumaliriza kwogera oyo gw'oyagala okuwalampa oyo gw'oyagala okwerijjako omusajja aspendinze sente Museveni tanna spendingako sente nga za spendinze His Excellency Bobi Wine wano kachanga Bobi Wine amutunuzaamu bwanga bwati namugamba kati gwenzize kwambalagana naawe obubbi obuli mu kweyongera essaawa zino mwe temumanyi lwaki obubbi buli mu kweyongera essaawa zino Museveni sente nakati akyasaasaanya akyasuula omusolo gwe bali mu kubabinika Museveni anoonya sente nakati akyasaasaanya yoyo ye mitembo gowalana musajja yakubira layini nakugamba they hate what they fear what they don't know and they hate what they fear they fear what they don't know and they hate what they fear mwabewa go kufiisa nze mumaliriza mufukamidde you're the bad man muhanda wa kabaka sanyalaze newo bajiwaji otya nze vanze nsasira nnyo ddamuliro ono ntulawo n'ennyinyi za ddamuliro omutwe ne ngamba ddamulira kyogenda mu okimanyi
Damulira kyogezaako okuzimba okimanyi ndaba ozimba kabwa akagenda okkuluma entegetege nti oli kabwa oli kweyolera kabwa agagenda okkuluma entegetege muganda wange kino kankikubulye teri ghetto youth nkikuddiramu teri ghetto youth asobola kutunuliza His Excellency Bobi Wine Bwanga never and ever it will never be eto mwana wa ssebo weerimba era yinzo tuka kulevunga muli awo mwimbi gwedamuliro oli wali His Excellency Bobi Wine ali wali no muniga golese ghetto youth ali one ghetto youth nga mission ya ku executing Bobi Wine avewo ghetto youth nakyusa nakutunuliza najjawo gwe teba kulye ekinusu teri ghetto youth atayagala His Excellency Bobi Wine never oyo omusajja alina kyafudde ghetto yalinga kyenyinyarwa bana abaana olwaleero abakulidde ekkololo abakulidde naggulu olwaleero abalaba nti ghetto bagyetaaga balwana nnyo bajjeko mu ghetto eno beekubye obufaananyi nti baleese skiringi biki gwoza badde tebakimanyi emabegako oza badde tebakimanyi nti ghetto mwe musibuka talenti ate nga badde balwana bukubirire ghetto zisaanyaawo kati you cannot tell omusajja avuddeyo n'ateeka ghetto waggulu na making a ghetto ekifo ekirungi ekyokwesiima ogambe nti ogenda kukozesa ba ghetto youth bamulwane era ba ghetto youth akasente bagenda kafuna mugenda kabawa naye ekyokukola bakimanyi ate mwe Zebula Mando yandibawadde n'ekyokulabirako Zebula Mando yandibawadde ekyokulabirako ne mumanya kike mudiiringa nakyo kuba Zebula yalina buli kyetaagisa Sobbi kati ife tuwalabanga mwefumba wano ne ngambo noddamulira era kuba kasenteko wa Museveni ate n'abaana nabo bageziwadde bagenda kalya kubanga bakategedde kasente kaabwe temugenda ne mutunda nte lwakitula temugenda Kisosi ne mutunda nte temugenda Rushere ne mutunda nte ne muleeta nti ne mubawa sente mukwata kuzaabwe sente mukwata kuzaaba nyaabwe bakitaabwe bemubinika omusolo kati nako bakabuuse era sente bajja kulya bino bye mwefumba mundi Museveni tumuddiza Buganda ne musomba abantu ne mubateeka mu bus bagenda baga mabasi njirinnya naye mpe ekizike wano ntekere ekizike wano basi ngenda jirinnya bajja kulinnya bajje mukube sente ku Museveni naye ate results zigenda kubanda kuba nabo bakategedde ne baga esente no gye tugoba ate nga yaffe ate nga ekyokukola tukimanyi lwaki tugigoba katugikwate network y'ekyanzo batukomyewo ayizulu maliriza olaba tayense n'okufuguma kati oba network ya kisiru nyoda sira wana comments zammwe mwana Adamu kungu mumusonyiwe temumukomerera musajja mumuleke Adamu kungu temumukomerera mumusaasire musajja wattu oyo yabadde tatudde na Nabbanjo w'Essiyate UK mama Kipaapali oyo yabadde tatudde na Franka Gasumba oyo yabadde tatudde na Muteeketeke omubbi w'ebitaano Kimpugumpugu Chimpanze Mpuga oyo yabadde tatudde na Moses Kasibante yabadde tatudde na Mabiche mwana yanga basima bike bamuyita Mabiche yabadde tatudde na Mabiche nze nabagayo wale Uganda batono nnyo ba interviewa ayinza okutula mu bukakkamu n'abuza His Excellency Bobi Wine ebibuuzo ne bavaawo program n'etambula nga mukakkamu batono bwetitiriti batono ate naye alina okufuna ku engagement naye ezisukka mu 3 n'alyoka afuna confidence
oyo Bobi Wine alina omusajja gwe yanyangalazaako mu studio awo tali kiddira ng'agezaako okwefuula omugezigezi abukuta yamutereeza mulayini kamba sibule baana ba maama omukama bandabire peace and love.